Owa Nubian afudde, kitalo, Brenda Miles kaweddemu so nga ate Kato Lubwama atabuse. Toseetuka galindirire mu bujjuvu. Mwasiibye mutya mujje baliko gyonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Mbebaza olw'obutako wakuntegeranga matu amanya enzumbe gya Aisha Nasolo nyongera okujjukiza gwe wenna eyakanayungako essaawa eno yennyini nti wano ofunamu amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde munnange tojja kubeera nga ate wejjusa naye nga mawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga bambi omuyimbi Nubian Life nagwe tumanyi obulungi nfiira bulago wa Bobi Wine oba tumuyite Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange wetwogerera mukyala we afiiriddwa bambi sister we katono Nubian Lee abeera amuyita mulamu we. Omukyala ono abadde ayitibwa Hope Mutesi era nga bambi wetwogerera olunaku olwaleero Mungu amujjuludde. Tusaba Katonda omwoyo gwe Katonda agumuze mirembe era bambi agulamuze ekisagumye emitima abakabinganda sakate n'ab'emikwano omwono yennyini era stiru abadde mwannyina wa Fefe Buso omuyimbi oyo ffenna gwe tumanyi obulungi kubanga tunakijjukira nti mukyala wa Nubian Lee ate muganda wa Fefe Buso. Kati nno munnange bye ate bigenda maaso eruuyi eyo naawe mukwano gwange wenna afiiriddwako omuntu onsaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisa abagumye emitima abakabinganda sakate n'ab'emikwano so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Kato Lubwama bw'atyo munnange avuddeyo anti kinajjukirwa nti yakuba ku matu yadde abantu bangi nnyo balinga batandise omubika afudde wabula munnange yadde engulu era wetwogerera asobola n'okutambula n'okwogera n'okukola ebintu eby'enjawulo. Kati n'avuddeyo n'akola akatambi era abo bonna abaali bamwogerera n'abo bonna munnange abaali bamusabira ogenda kuba okerabirako bingi nnyo byayogedde mukwano gwange tewandisaanye kubeera nga ate obisubwa. Then n'oluvannyuma Brenda Miles ono yeeyita malaya w'e Dubai munnange bamukeeredde anti bataddewo etteeka ekkakali mu ggwanga erya Dubai bano bonna beeyita asimanga banneekolera gyange munnange kagenda kubeera nga ate kabajjuutuka sitiru akatambi ako nako ngenda kubeera nga ate nkakulekerako mukwano gwange obeeko ate nekyogerako ku nsonga eno obyogerako ki byonna byenkuleetedde ate olunaku olwaliro. Ngenda kusaba comment yo giteekeko ate awo wansi mu comment section tukubaganye ebirowoozo ku nsonga zineno naye nga musule bulungi mweraba temuseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire malala mangi nnyo nnyini ddala olunaku olw'enkya. Goodbye for now. Kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde mukwano gwange like nga video eno woba ogyagadde tojja kubeera nga ate wejjusa. Brenda Miles kaweddemu anti amateeka amakakkali Dubai gefulumizza kaweddemu malaaya gwe. Omanya Uganda mulina omuze gumu nti mugezaako nnyo okususuta obwononefu mu nsi yonna. Temulina privacy ebintu nga bino ebiwuduwudu bye mukyasinze nnyo okutunuzaamu kamera okulaga ensi they are living the better life. Nenze ngenda kubabuulira nga sirumamu abantu nga Brenda Miles enkomerero yaabwe mbi. Kino mukijja kunze Allah bw'aba akyatuwadde obulamu tugenda kulaba enkomerero y'abaddu bano abaddu abatambuza obwononefu bano abaddu abatalinamu okutya Allah oba kutya Katonda mu ngeri yonna. Njagala mulabe enkomerero yaabwe nsaba Allah abawa obulamu mmwe mwenna abatuwakanya bwe tuvaayo ne twogera ku bantu nga bano ne tubogerako mu ngeri emu oba endala mugenda ne mulowooza nti ffe simanyi tuliwo to let ladies down to do what. Bano abantu bano kye bakoze mu Dubai abaana abato be bayingiza mu mulimu gw'abamalaya nga tebeeyagalidde abaana abato be basikiriza ne babaliiramu nga guno omulimu we guli ogwakabi temubamanyi muwendo naye Katonda teyeerabira abaddu be okulajjana kwaffe Allah yakwanukudde mu mwezi wa Ramadhaani guno batadde amateeka amakakkali e Dubai. Nsaba wakitiibwa Allah asobozese gavumenti ya Saudi Arabia okutusaanyizaawo bamalaya b'e Saudi Arabia nga we batusaanyizaawo bamalaya b'e Dubai kubanga bino ebintu mubikola for your own benefits naye temumanyi kye muttira abantu nga ffe abawangaalira mu nsi zino nga tuli ku halali
ekiseera kigenda kutuuka Abannayuganda tutuuke okugobebwa mu mawanga nga gano ate nga gano amawanga ga Saudi Arabia oba amawanga ga Gulf countries zensi ezikyasinze okutujjula ffe Abannayuganda nti batwanguyiriza okutuwa visa ne tuva e Uganda ne tujja ne tukola Ensinga Dubai, ensinga Saudi Arabia. Ekiseera kigenda kutuuka bakafiiri mmwe. Bantumwa abatatya Allah muleetere okubaninga Abannayuganda either mu Saudi Arabia oba mu Dubai. Ate nga Dubai ne Saudi Arabia n'ensi endala be bakyasinze okutuwa visa ngaffe abanaku okuva e Uganda tujje twekolerere. Naye mwagala ne mutuuka mu nsalo ne musitula obwononefu bwamwe ne mukola obubinja obw'okutraining obwononefu tubuyite prostration mu Dubai ne mu mawanga amalala. Naye nze nabagamba Allah abalaba. Kino nzize kibagamba lwatu ebbanga lyonna ti Allah abalaba. Naye Brenda Miles gwe kaweddemu abe Dubai kaweddemu. Ate kyenjagala ku mawanga gano aga Saudi Arabia bana abasajja bamalirivu balinga katogo. Katokota we kasirira we katokota. We bafuluma etteeka likolerawo kati njagala babankwatire baddu ba Allah njagala muloze ku busungu bwa Allah mujogedde ebbanga mujoga Allah mwe muyite okusoomozebwa temwagala kugambibwako mugenda ne mwetunulira ne mulowooza nti mwe emirimu gye mwakola mirungi nnyo n'okisanga kyonna mu kamera kiringa ekiwemmemeku bwe kyewaana Allah abalaba kati amateeka gafulumya amakakkali gwe atanaba kulaba vidiyo yange njagala osigale ku page eno yennyini ya TikTok ya Facebook ogenda okusanga video yange gye nasoose nga mbasomera amateeka amakakkali agafulumiziddwa mu ggwanga erya mugundi mu government ya Dubai. Bano kaweddemu gwe Brenda Miles ne bano kaweddemu. Watch that space. Nabagamba nze ebyange sibyogerako nebisigaliramu awo. Allah yanukula kaweddemu. Bannayuganda bafaani bange mwenna abanjagala ennyo kasumayira ako kamwe mumbeereddewo mwebale kunsabira essala zammwe ziresa ebirooto ebirungi gyendi bingi nammwe abatanjagala feesi eyo embi bwetyo nayo yammwe nange sibaagala. If you don't love me, I don't care. I don't love you too, my friends. If you hate me, I hate you too. So, but those people who will love me, that is your smile. Smile, please. Your man is back on the streets of Kampala. Norwekyo ennaku z'omwezi ku Easter ne ku Easter Monday show yaffe gyeri akatinko super oli ajja agenda yeebuuze niye katongo yangu yemangu ogenda mu show nkole ki nazaalibwa kunyumirwa nazaalibwa kubeera happy. I was born to be happy. I was not born to suffer. That's the truth. Olwekyo abantu mwenna mbayita ku Easter Sunday ne Easter Monday ku Tavern Woods. Come and support our drama group. Come and support our band Diamonds Production. Blue Note. Twegase ffe now. You know, that's a big show with big entertainment, with big feeling. N'olwekyo tubasaba mujje tubeere wamu naye nga mwenna abakoze buli everything possible. Bannange mukoze kyamaanyi nnyo. Ka smile. That is your smile. Thank you for the good heart. Thank you for promoting me. Temupowa kubanga nange sipowa. May God bless you.